Yes, mali bajali bange. Amanya King Soldier Music. Olunaku lwajjo nabadde ne shop meeting point Ganda ku meeting point. Nenumbibwa abasajja abayita abasajja ba King Sir. Abasajja ba King Sir, abaana ba King Empire. Ngaba ne bankuba nenga bangamba mbusaya basinze sidamu kuyimba nyimba ze. Nate simba nyimba za King Sir. So simanyi obacho bachinesi simanyi. So simanyi kigenda mu maaso. Etusaba amateeka galamule gakole kigalina okukola kuba tetugenda kufeera mu buvuyo mu bintu bya kisirusiru mwana. Mulimu n'omuntu azibuwalirwa okubeera ng'awolerezebwa. Enjogera yokka oyogera nga King Sir kyokka ogamba abadde toyimba nnyimba za King Sir. Ofubye okulaba ngo impersonatinga King Sir okusivaira ddala ku ddoboozi enviiri z'osibye naye ate wanino mu Katambi n'ogamba nabadde simba nnyimba za King Sir. Munnange kiba tinaffe kigenda tuzibuwalira okukuwolereza si mu bubi. By the way, sina gwe nnumba. Sigamba nti neera ekikolwa ky'okumukuba kyabadde kirungi. Ne waliwo omusango omuzibu gw'okuwoza mbu nabadde simba nnyimba za King Sir. Nga n'enjogera yokka gy'oyogera bakyali bange mwana anti baagera ne bankuba naye mwana enjogera yokka eragira ddala King Sir. Engeri gy'osibyemu dreads zo munnange buli omu wadde mbukola kyayagala ne kyonna kiraga nti imitatinga King Sir we impersonatinga mu King Sir naye ate n'okuconcludinga go nga ennyimba zo abadde toyimba za King Sir. Kiraga nti King Sir omwagala n'era engeri gy'omufaananamu akatinitini wasalawo okubeera nga omu impersonatinga naye munnange okuimpersonatinga omuntu babiri nedda bali babadde bafeera mu linnya lya Natasha first naye nno n'abantu bazibu oli naggulawo account natandika okweyita Natasha first daughter babiri bakwatiddwa. So kibinnye ekyakutuuseeko ekirungi si King Sir yakubye naawe okimanyi. However much mbotaddeko ka statement akagamba baagambye nti King Sir yabatumye ovu kisisubira nti naye abakyogedde nayo statement n'ebiki byenjogera. Olwawe bampita mukodi ne bagamba kati sebo tubulire gwe yabakube nanti ogambye si olisi yabatumye owaye tugende noono kyayogedde agambye abo abamukubye King Sir yakoze eki yabatumye. Wano kwa Semex Media nkujjukiza muzeeyi waswa yagamba ensonga zonna agenda kukumira kyoto. Olina obuzibu bwa kibanja baagala kibba oyagala funa mulimu oyagala genda bweru kizibu kya mukwano yakuma kyoto mukubire ko enamba y'essimu eri wansi awo ebisigadde obimulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.